kati ate oluyimba lwempa obudde lwono lubaale wa malaya abamuseeku n'awatali ngoma ajja kujjo lugenda lutuulo lubaale w'abamalaya abamuseeku biryogera n'awatali ngoma ajja ku ntoli biryogera tawongerwa mbuzi asaba nkoko biryogerwa kipusa ebibumba n'ebbiya bw'akyamuka obulungi akoona n'endigi kali musayigo lwaki olwagala kati nze mukama ampaddeko omukisa ono bye yayimba n'embiraba bw'osindikira omukazi emitwalo 10 bw'aba akwebaza agamba alo bebi sente nzirabye ne bw'aba azikusaba agamba mbadde nno njagala kunfunirayo ssente meseji y'okukusaba ssente endala n'ekwebaza ebandala bano nga ogambi twali bali nga ayagalikika kakati nze Kibijjigiri Sebbaale be bavubuka be nasooka okulaba mu Matende era Kibijjigiri si musajja mukulu babe baali abavubuka b'Amatende babanga ne mukama waffe Sebatta buli mwaka ndozaalinira bulingizi myaka 73 si wa 52 simanyi bizaale naye laba abantu emyaka gibanyiiza Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona, oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. tutandise basewo ne bannyabo ekiri wano tulina muzeeyi Magala ne muzeeyi Kibijjigiri tanaba omuzeeyi ava afaanana atya? Omuzeeyi muntu akola ebimufuula omuzeeyi, ayambala ng'omuzeeyi, atunula ng'omuzeeyi, kikufuula omuzeeyi. Ne wabayo omuzeeyi atuuse emyaka egy'obuzeeyi, naye ate mu constitution ya Uganda temukyali muzeeyi, tulina muzeeyi wa mimwa. Article 12 Katundu bba yajjawo okuba omuntu gwe bayita omuzeeyi. Uganda kyalina muzeeyi ate kitiibwa ekitiibwa ali omuntu gw'otukaawo ng'onoonya ky'omuyita ate omuntu omuyita omuzeeyi si kitiibwa kuba kumunafuya. Omanye ekigambo buzeeyi kigambo kya Luswayiri kitegeeza omuntu amaanyi ge gawedde. mazeika akooye akooye. Era omuntu oyo bamutwala okuba nga atuuse mu mbeera erabirirwa obulabirirwa ng'atuuka yeetaaga kulabirira bulabirira. Naye nti olw'okuba nti ffe buli kintu ng'Abaganda tuba tukimanyi ne tukireka ne kikola ki kitambula.
ne kitambula nti ebintu ebimu tetujja byonna bikola ki naye ng'obuzeeyi si kitiibwa kigambo ekikkakkanya omuntu naye nti olw'okuba Abaganda bwe bafuna ekintu ne bagamba nti kyekiyimiriza oli abuuza maayika kati Abaganda bagunjawo ekigambo mmotoka yange ne bw'aba siiye buli mmotoka yonna ey'obuyonjo maayika naye ng'ate ekigambo kya Luzungu ekitegeeza amakulu amalala ti mmotoka yange kati omuntu bw'omala ofulumya ekigambo maayika eyo yaani ate kibali okubagana oba okubagana ebintu bye bwakola kakitegeeza omuzungu emmotoka gye yali falingako yali eyo ino bali mu kika kya buno pulimu obutono oba progress emmotoka yonna entono bayita emmotoka y'obuyonjo saloon kati omuntu kasita ogamba nti maayika era nze simanyi kintu muntu kyayita maayika kati abantu bateekawo emmotoka Corona oba Toyota Corona ne bagituuma kibina kiva kuki bantu bagunjawo ekigambo nti kibina kati kanguwa ekyokulabirako nti ekyuma ekya jukebox bakituuma erinnya Wambuuza ndoyimba gundi yaguze kiwambuuza bo oluyimba olwa Wambuuza lwakyaka nnyo mu 65 Wambuuza oba nkwagala mazima nkwagala era nze nnamba emu kaakati oluyimba lwabasudde byenda bye abantu balutuma ekiro n'omuwafu naye nga si bwe bakola ki si babiyita nti abantu bo bagunjawo ekintu bwe baagala okitegeerera mu buki n'olwase batebaluyita n'abawanuka so nga munnonze empita oyinza n'okukuba abantu emigo ati nti abantu buli kintu bakizimbira mu bulimba nti bo buli kintu baagala kitwala nga bwe bakikola ki bwe bakiraba oli n'akiteekawo kati kankugeze abantu bonna abasula ku nnyumba ezitali zaabwe baagala nnyo Oluzungu oluyima Oluzungu niwo batalumanya be bakozesa ekigambo anti anko naye nga bw'okinoonya omuntu eyasomako obutuufu yandiddidde atya mulirwanaawe okumuyita kkojjaawe oba ssengaawe mulirwana wabwe bano bamuyita anko anti anko oli otya kyekigambo ekyangu ekyokuwa ekitiibwa omuntu gw'okuze nga tomanyi naye ng'ekigambo ekituufu omuntu gwowe osobola omuyita mulirwanaawo teriyo yagamba muntu nti bulirwanaawo aba anti era taba anko lwaba nti abantu bwe baali basoma ababasomesa baali tebamanyi bye babasomesa n'abaasoma tebategeera bye basomye eyakusomesa teyamanya byakusomesa ne gwe baasomesa teyategeera bye bamusomesa lwansonga nti entandikwa y'obusomesa yonna yali ya ddiini nti gwe tunula bonna abakadde b'amakanisa be baali abasomesa mu bibiina mu budde buli ng'era muntu akolera lwa Bwakatonda mwoyo gwa ggwanga abaana b'eggwanga babeeko kye bakola ki ne basomera ekintu omuntu oba wakitegedde oba tewakikoze eki tewakitegedde abantu singa baba basomesa okufuna obunnyonnyofu ne bannyonnyoka ensonga teri muntu yandiise mulirwanaawe wa ku muzigo n'akakasa n'omwana we oyo anko wo kaakati mwannyoko bwajja nga ne mulirwanaawo walagira omwana wamuyite kkojjaawe mwannyoko bwajja omugambo oti omugamba mu Luganda kojjawaze kaakati obo bwennyini Abaganda abantu we baabuzaabuzibwa nti buli kintu baayagala boogere mu Luzungu olunafu bayiseewo ekintu kyabwe okitegeera era abantu b'oku mizigo kigambo anti na anko nze simanyi kwe bakijja baba anko na anti nga bonna buli omu talina mukazi bafundikira beeyagadde omu talina mukazi omu talina musajja wabiwulira wabiraba
nze nabeerako ku muzika ennaku 12 zakumala okukola inalisisi okulunoonyereza akati nabeerako ku muzika ennaku 12 era twali ku layini lutuuka nga Male muganda wa Mutumba ayagala babiri kwaba bali ku muzigo naye nga bayita anko na anti. Sala nayagala Kyombe bayita anti nani na anko. Kati dio omuntu bwayagala sengaawe ku kojjaawe si kyangu no. Kitegeeza wenkuyita anti sikuyita anti mu kitiibwa kya ssenga kuyita anti mu kitiibwa ekigunjeewo. Kakati anti lwaki okigunjaawo nga ffe mu Luzungu twakitegeera bulala ne mu Luganda tuyina obuvo n'obuddo bwakyo okuba kutyanka lulimi lwaffe Oluganda nakulumalamu baanyi. Era nze saagala mwana wange kunyanjulira oyo nno ankowo mugambe mutereevu naawe ky'onoomunnyonnyola kyoyo kojjaawo oyo taatawo oyo jjejjaawo. Nenze bino byonna bye beetooloola simanyi kizibwe nze njagala obiŋŋambe obinnyonnyole mu Luganda kizibwe omwana wattu omwana wannyo. Mwana wattu ne mwana wannyo muzzukulu wa ssengaawo aba mwana wannyo ate mwana wattu ye mwana muzzukulu ow'omuwala ne muzzukulu we ow'omulenzi mwana ttu. Tutuuse mzee maga ati ngina bayita ati kyekugambe nti gwe mpita ky'oyagala nze siina buzibu naye nze magala kubanga anti erinyuma ndi nyuma kyeki kyagamba nti ng'akati akakola ki akakutoola omuliro akati kubanga twanigambye omwami yenna yandibadde mwami wa Kabaka nga mwamizi mwe mulimu oluguudo mwe muwe busuulu mwe kyekigambo omwamizi basalako yita omwami ozi wa Kabaka ow'omukulu gundi. Kakali minisita kiki mu Luganda? Minisita ndoza ye mukulu si ye mwami. Omwami yessa. Era Bungereza mu kutumanyiira ennyo yawe ekitiibwa ekyawassa n'ekiwa Kabaka Edward Muteesa ye mwami ekitali kituufu neekwata ekitiibwa ekirala ekisinga obubi His Highness omulangira omukulu n'ekiwa Daudi kyo omuntu gwe bayita His Highness ye Wasajja ku mulembe guno Kabaka asigala Kabaka era tekiriyo mu Luzungu tekiriyo. Era abaasomako ekitono abatalinze balina ekirowoozo nti Kabaka kitegeeza king ne king kitegeeza Kabaka n'omubuuza ate queen. N'abakyala ye muntu gwe bandiise Nantebe. Kati ekigambo Nantebe okukisigiza ssentebe tekinyuma ne bateekawo n'abakyala okitegedde efo kyogamba nti ssentebe Nantebe bagamba n'abakyala ekitegeeza n'abakyala si ye queen ate n'abagereka ye muntu agerekera Obuganda ekyo kitiibwa nga bakijja mu linnya ly'obutiko olweddira obutiko. Daudi kyo yakitandikawo ku Lwokutaano nga 15 ogw'omwenda 1914 n'akiwa Durusira Eileen Namaganda omuyita Nnabagereka era ye Nnabagereka wa Buganda eyasooka. Owookusatu ye Sylvia Najjinda Buswata era ye n'akifuna ku Lwokutaano nga 27 ogw'omunaana 1999 Nnabagereka ono owookusatu. Kati ne waaba n'eddamala yakifuna ku Lwokuna nga 19 ogw'e11 1948. oyo magala deeti oziwulidde oyo magala namuta
Wankwata mwaka ki? Nali nkugoba nensobola okukwata nennemwa. Kali magala gwotandika mulaba ddi kubanga ye nyenzo okulyanga yakulabanga mu bivvulu n'okufuuwa n'akufuuwa. Nyinza okuba namulaba nga naye okutegeera Magala mutegedde ku social media kuno. Wantegeerera ku ki? Magala alinganga Magala agobererekekeka. Udde byayogera. Gulu nafuka n'abagala kana biki na biki. Anti ejumu ddamba eryandibadde lirira ne berina okusomesebwa mu butongole. Naye eno alinganga bwe muyita CD kitono. Bwe muyita furashi tekimala. Naye oba Magala yaba. Byonna ekiwuka kibirya. Magala yase. Kiryako ennyimba. Ekiwuka kyali kikuliddeko ennyimba ku flash n'oyango yagala. N'okuka ku mukolo nga tewali nnyimba. Yo Magala namuvaako. Yambuuziza nti yali mukuteddi. Nze Magala yansobera. Mugoberera nnyo ne mukwata n'ensobi najja n'agimenyawo. Kakali ne ngamba kwa omulundu guno gwakomawo agenda kwogera ku kino Magala nankuba omwenda. Nakwata wana walala. Akati nze ono mwami Kajubi Godfrey Mulaba kyali kyangu nnyo lwaki. Nze muntu omu ku batono abali mu Uganda abaali baagala ennyo kadongo kamu nga nasaba n'okwewandiisa okuyimba emirundi 9. Uwe wasaba wa? Nga 17/5/89 nga Lukwata etambuza ekivulu Lawrence yo Kasamba lyanda nasaba mu Lukwata Gitasingers. Nga ne Katende tannafa. Kwa yafa kyenda. Yafa kyenda. Ne bangamba nzireyo nsome mala ekyomusanvu. Uwe basabira wa? Nabasabira mu Kiyembe Luweero. Yes. Seba tanajja ne musanga mu diplomati mu lodge. Ne musaba okuyimba nanganzireyo mala ekyomusanvu. Atambuza abawasembaga. Musomesa Kaweesa. Yes, Makula. Gitasinga ne musaba. Gonza. Nesaba Serubwatuka Gitasinga. Nesaba wokulira lwe bagitandikirawo ddala mu 95. Kyali 94 irukomera. Wokulira ya kirumira. Era ekibiina ky'omukyalo ekyasooka mu Uganda yonna bakitandikirawo lukomera mu 94. Ekya prosi bamita Dozet Nakubulwa. Ng'atambuza ekivulu omwana wa mwanyina. Ne musaba. Ate ye ekyamuŋŋaanya oba yangamba kikwate ye teyangamba na kusoma. Kaakati nenzirawo nensaba mu Peking Festa ka Uganda Gitasinga. Ngetambuza ekivulu wasiwasa akome kati oyogedde bulungi abange mutusaze. Mukabya 89. Okay, bali sensuwa. Nensaba the tops. Eya Anne Sensuwa. Yakava mu gundi bayitanga 5. Ayina ekibiina gye yayimbiramu mu 79. Mwakubira oyitangayo Robina. 78 wakuba oyitangayo Robina. Kati nze musaba the tops 86 musangadde kabusa. Ffe twasala essanja eryahoraho. Nenga kensaze essanja ne wesingira. Kyamusabe. Nenziramu nensaba Ssekabembe Kabina. Wano wawa ne Bulemezi. Namuziika eyo mazzi owa Kaddudu ka UPO 15 Nina besimu wajikwa nina bemurka wajikwa. Asubira okusooka okuvuga yavuga UW 368 Nissan Toyota Hilux naddamu najja ne Benz emyufu UPY 038. Oyo ye Magala. Alisoba n'agulawo yawo Super Limited. Yali limited UCB 368 ngambusa alina UCB 023. Oyo ye Magala. Wado gwe nako jjukirako. Ndeka. Nze sebatta namuwagira nnyo. Era nze munnange era n'ebitwali eyo nabagamba. Munnange kikwewuunyisa. Olimba lwensinga okunyumirwa obulamu bwange. Bamita Nanyanzi. Omukwano Nanyanzi. Nyinza okuba saani nyumiddwa luyimba lwe. Naye omulere. Kati ate oluyimba lwempa obudde.
Ndono lubale wa malaya abamuseeku n'awatali ngoma ajja kujjo lugenda lutuulo. Lubale wa malaya abamuseeku biryogera n'awatali ngoma ajja ku ntoli biryogera tawongerwa mbuzi asaba nkoko biryogerwa kipusa ebibumba n'ebbiya bw'akyamuka obulungi akoona n'endigi kali musayigo lwaki olwagala kati nze Mukama ampaddeko omukisa ono bye yayimba n'embiraba bw'osindikira omukazi emitwalo 10 bw'aba akwebaza agamba alo baby sente nzirabye ne bw'aba azikusaba agamba mbadde nno njagala kunfunirayo sente meseji y'okukusaba sente endala n'ekwebaza ebandala toni ekiwuka n'ebigambo obangako sente era Kajubi yayimba ebintu ebituufu ku bantu abo takuyita dadi nga toogule mata obanga ku muntu akubira magala essimu n'amuyita alo baby magala nga bw'oli oli n'agikuya n'agamba baby waliwo yankubira alo baby ne mugana okubidde nze magala naye nze weewuunye najjukiyawo oluyimba lwono ogamba ono kati ali mukunjiya era namubuuza obadde oyagalayo sente meka bwakyoga kitegeeza sibambiiremu awo noboto bebisa manyi oyina ozisiba kati wayimba ebituufu n'oyimba tulubokisi kati ennyimba z'akadongo kamu zino muziraba zalinga ngero ng'azituukira nnyo bwa bulijjo era nze nayagala nnyo ow'omukwano Nannyanzi mwalimu ekikolwa ekigamba nti bwe tuba tuddeyo tuyite ebwayise wabeera ku nnyama ensava n'abakulu bakuliseeyo era bwe bakubuuza totya obagamba nti nva wase battamugula nnyama akati nze nakula mmanyi bwe nkwana omwana w'omuntu nga sinnakuwa sente zikusiibula nsooka kugula nnyama gy'otwalira bakaddewo kuba kizibu nnyo omwana omuwala ng'oyo najja ne kilo z'ennyama 2 ne batamubuuza ani aziguze gwe ng'oyagala omuwala akute era bw'aba tayagala bakutegeera agigaba mukubo tagituusa waka yeetagula nnyama si kyabuwala sitekiri nayo omwana yenna omuwala bw'ajja n'ennyama kiresi bamuwa bempe toweekanga olubuto ke kabonero kokka akalaga omwana wo kati ne baleeta omuzzukulu tewakyali mutawaana kati nze nakula mmanyi nti oluyimba olwo bwe nduteeramu omuwala ne bwe simugamba kirala olwatulubokisi Nannyanzi naye naluteeramu omuwala naŋŋaa singa kale osabira ebira kale sibawala bakazi singa otegedde ali nabiteekako ku mulembe ogwali guyina ennyimba endala naye nekikwewuunyisa nze buli lunaku nina okusula nga nduwuliriza lumpa ebintu bingi olunaku lwe nasooka okgenda e Kampala mu 87 bwe natuuka ewa mwami Lwembaawe Kawempe oyitawo ku Mukisa Biscuit n'owedda n'obanga agenda eri ku Jinja Kalooli baali batundawo amalwa nasanga abasajja nga bataddemu oluyimba olwo omukwano Nannyanzi lwafuna ku teepu ya ttaala y'obufumbo ttaala y'obufumbo yasikirwa teepu gye bayita omusango gw'abazadde lwa 84 tuli wakati mu lutalo kakati nga abasajja bali banywa amalwa naye nga buli omu atumya bampa akalinnya bampa ennyondo nze nakula ngenda kunywa amalwa nga mmanyi abanywa amalwa babaweerako ekigere ky'ente ennyondo yeeno eva wano okukalinnya neeno eyawukana n'ennyama ya swini okukka wansi gye bayita ennyondo kalinnya kati evivi lyerino eribaako obuntu obubiri bwe riti kati nakula ndi mwetegefu okunywa amalwa lwakulya ku kigere era nga nze mmanyi omuntu gwe bawa amalwa bamuwerako n'ekigere kati nze kankuwa ekyokulabirako ekirala mu 9
82 twali tukola wa Majera. Mwami Gerard Majera abeera Kiteete. Yazaalo wekitibwa Prosperous Nakindu Kavuma. Doctor. Wadde minister w'ebyobulamu. Kati ne jjajja wange ne bamugoba ku mulimu. Naye bwe twadda twakyama mu maka g'omwami. Bamuyita mwami Saalimu Busuulwanga g'amategula. Kaakati mwalimu ennyimba za Joyce Bond. Edda yali Judy Butcher kubanga Judy Butcher yazaala Joyce Bond. Wama bwe guli. Judy Butcher yazaala Joyce Bond. Atali James Bond. Joyce Bond. Joyce Bond. Kaakati mwalimu ennyimba nga nseeneekerevu nnyo. Nyumba y'amategula eyo. Ne batuggalira ebweru era enkuba yatukubira ku lubalaza. Ewa mwami Saalimu Busuulwa. Twali twetisse omugugu nga tugusibye mu lubugo olw'ekitentegere. Kaakati ne ngamba jjajja wange ng'enkuba ekedde. Bwe ndikula ngenda zimba enju bw'eti. Jjajja n'aŋŋamba ogenda kunzimbira maka g'amategula. Ne mubuuzaako ge mategula n'aŋŋamba ye ne mugamba bwe ndikula. Nga sizimba nju lwakuba njagala mategula. Nga njagala ennyimba ziri manyi baziteekera mu maki. Mu mategula. Mu mategula. Kaakati munnange 94 nfuna omulimu wa Dani Lutwama. Ntwaliranga ente ebisagazi. Kati ente bazisuzanga mu manju nga bw'oyitawo naye mu mbiri zeri nga we wali ebiyumba bya Nusubulaaya. Oyita wano. Kati nsanga oluyimba lwa Judy Butcher ne Joyce Bond. Shera kati baba oluzungu engeri gye siruyina. Baba luyita batya kati no ise together is so me wonder. Oro. I don't know if you shine will shine tomorrow. Oro. But I know my heart will never let me down. Oro lwenyini. Navaato olusenyo. Oli yaluyimba bulungi. Nze njogedde Luugiri. Tereza Dovozi. Tabali nnyo tuwulira. Olinga aluyomberamu. N'oluwulira nga teruvuga makutegulaganya amalala. Agalumu. Konze lwengula amategula. Luno oluyimba lwe lubeera mu nnyumba zino. Mwe lubeera mu nnyumba zino. Kaakati munnange. Mbeerawo nga neesunga bwe nzimba amategula. Nga bimbeera mu birowoozo. Sinnagenda ku Kampala bulungi awo. Mbeera wano mu nju yange yali awo. Naye nga bwe mbeera mu ndaba amanju y'amategula bw'erimu ennyimba enseeneekerevu. Erimu bamwita kale ani omusajja alina enviiri enjeru ennyo afaananamu Trump. Ken Rogers. Mulimu ennyumba ezo zaabangamu Ken Rogers, Joyce Bond. Country music oyo. Nga mulimu ono yafiira mu nnyonyi Omumerika. Yafiira e Bungereza mu 63. Gundi Jim Reeve. Nga mulimu olwo across the bridge. Across the bridge. Olwo. There is a river. Kati mwalimu oluyimba n'olaba luta do you remember? Ojjukira. Kati nze nagamba Mukama ntaase. Nzimbe ennyumba ey'amategula. Ng'avuya do you remember? Across the bridge. Nga zonna zisanga walumu mu ttegula. Naye katafuna mukisa kuziwulirako walala. Muganda wange tewaaliwo ezo nnyimba. Olina kiwamuzuula oluvannyuma nti baba bazizannyiranga ku gundi ey'enjawulo. Kaakati 96. 9 lwali lunaku lwakuna. Munnange ngenda e Kasana eyo. Sirwe tulonda. President Museveni olulondo olusooka ku lwokuna. Ne bamulangira ku lw'omukaaga nga 11. Nsanga omusajja alutaddemu wali mu teepu. Tali mutegula. Tali mutegula alina bweru afulumiza leediyo konteeke. Nakyamirawo. Ne muganda n'oluyimba walugyewa. Nangamba teepu yayo liyongo kuliko the best of Judy Butcher. Namuganda teepu jimpe. Nagenderawo ne. Akati ne nkifuna ate. Ningamba kirabika ate teruyimbira mu leediyo ndala.
ne muganda ga radio kwe luyimbira nga bayita laundi yabanga ne RAUNT n'endala bwezityo laudi byakoze bitya ngamba yeeyo namugamba yegula senme najigula emitwalo 7 kati ngende wa mwami wagaba mukama muwe kiuno ekyemirembe muganjagala radio ngeya sendege nagantu yagala ya sendege ate nesinge ya sendege ya mizindalo 6 etula kwebiri eyiminya kwebiri nene ebiri namugamba eno yamekana ate no ya 7 nga 8 nali naguze poloti eyo jola beri mwesabe eyo eriawo eri futi 2 ku 15 nga najiguze emitwalo 5 njabalaga buzito bwa radio nengula radio ya mitwalo 8 nga poloti ya mitwalo 5 nagisinga emitwalo egi kakati nendireta nendetawo the best of good butcher nenziteeka mu muganda wange ekolera ku mandolo 8 egakuba negakuba kati nga boteeka mu everede yamala ennaku 4 boteeka mu Tiger Aid kayimba olunaku lumu everede yalo wa bbulu oba bbulu ng'agula shilingi 4 naye yawangaala Tiger Aid agula 2 ne Tiger Aid yawangaala kaakati nteekamu oluyimba nzirayo sanga ekikazi ekinyira kizize enviiri nga kuliko Joyce Bond nemugana olwo alumpa muganda wena enju tolaba yokola ekyalo nali nina boys quarter yangawo yamabaati 10 nsize nakalangi kanga akagulini nzizeyo wawagaba nguziza ne TV yamanda 10 TV zakolera ku manda inchi 6 nali ya inchi 6 ku 6 nayo nenjukuba mu nyumba muganda wanze 9 bebange jana bwefanana wajifuna najifuna mu 9 oli muto buli kimu omuvuka kye yeetaga mu bulamu akirina sakomaawo nengola ekisinga okuba ekirungi nengula eggaali ezi laaremu hero eyakiba eteri yakakofu nengulako ne Phoenix emu njivuga ku lwa 6 lwesikola endala njazika yagala omwazika emu netwala ku mulimu ng'okola ki nakola kwa diwe wa mwami kajimu nga n'okusuubula emmwanyi bwensuubula nga ngula emmwanyi ku miti nze nawulako endebe kumpi 15 ngaba senga wange azinogera yonna magana nikuzanika netujjamu ogula obukagga kati nze omwaka gwa 96 alina emyaka 19 nga nina poloti 13 nga nina eggaali 4 kuba namala nengula siggaalo esiggaalo yalinanga siggaalo kampuni ya gundi yagikolera ya Phoenix ekola siggaalo nekola Phoenix nekola Bayuni nekola Flying Pigeon ayo Lord Master ekola Hero kati kampuni yennyini bayita Avon yatandika 1998 mukalulu ako era kyovola bakugamba nti Hero is excellence obote en abbreviation Hero kigambo kigatte bugasi kiraje kitegeeza HERO Hero liwaning yobote liwaning kitegeeza kukomyawo okuzza ku bote era za kinana ngakomawo is excellence liwaning obote ano wama yatuuma ebintu bye naye biri kumpi n'ekituufu kubanga byagira mu budde anti era kati bwe batugabireza eggaali mu kalulu k'ekinana tulonda 12 ne balangi n'alayira 15 tulonda ku lwakuna nga 12 December kinana bwe balonda kati ne bateekawo okulangirira okutuufu ne bawera okulangirira sekono ne bamugana okulangirira akakiiko k'ebyokulwana kekayina okulangirira akakiiko k'ebyokwerinda aka Paulo Muwanga ne bateekawo ne fayini emitwalo 10 zaki singa ono erogoza
noyogera ebyavudde mu kulonda ne bazijja kwolwo olunaku enkeera ne bakateeka kamu kitundu aneerogoza nti yategedde okulonda bwe kwabadde. Paulo Muwanga n'alangirira Obote era n'alayira nga 15 Desemba. Kati nze egaali zonna nazigulako, nze ne Comrade nagigulako, Bayoni nagigulako, Flying Pigeon nagigulako, Sigaro nagigulako, Avoni nagigulako, Lumala nagigulako. Waliwo egaali bayitanga Amba. Amba ezo bazituwa mu 1929 kuba egaali yasooka yajja 1917. 1929 Daudi Chwa n'alagira baziwa ab'amasaza. Buli wasaza abe n'eggaali. Kuba Katikkiro Martin Luther Nsibirwa yagulira ab'amasaza Vespa. Kati Sapolo Kaggwa yagaba leediyo era yali afudde kuba leediyo n'eggaali yajja omwaka gumu. Eggaali 17 ne leediyo 17. Bali omusajja alumba yasooka ofuna leediyo naye ng'ekikwewunsa naye byeyogera tabimanyi. Ba leediyo amayengo gonna aga East Africa gali gatega leediyo emu France kala ng'atamanyi Lufalansa. Era ky'oba olaba nti Abaganda Daudi Chwa yali agenze kulambula Buganda. Ogwo omusango yagusangawo musajja we ow'essaza Yakobo musajja alumbwa Kaggo yaguza amayembe. Nga mundu omwo mulimu ekyogera tegamanyi na Luganda. Lufalansa. Wafuna radio eyogera Lufalansa. Ate yali olulala. Agitega. Abali bagamba nti yaguza amayembe. Naye anyumya kuwulira kintu kyogera byatategeera. Tabagibiboogera. Yali tamanyi Lufalansa. Kuba twandigambye yali abamanyi kuba abandi badde bamanyi Olufalansa badde wano mu mwezi gwa mwenda mu 1918. Nga yali yatuuse mu 17. Baba vano 14 agenda kulwana Sematala asooka badda 18. Abandi badde bamuvunulya naye tewali amanyi Lufalansa. Naye nga naye yennyini musajja alumbwa awulira ebyo Yakobo musajja alumbwa yazaala gundi wekitiibwa ono gundi nyindi ttaka liri eryebulyo Muyenga akukirira Salama Salama lya Daudi Chwa bana bayitawo ono banange mwerabidde omusajja yeddira mpewo Nadduli Kibaale wa Kabaka Mutebi Kibaale we Yakobo musajja alumba yazaala amuzaala kwe kufuna ettaka eryo lyonna kati ettaka eryo lifuna nti Kibaale wa Kabaka Muteesa asooka Matayo Nadduli yafuna abaana be bonna yabafunira yazaala abaana 42 abalenzi yabafunira ettaka ezo. Kati olaba awo wonna ewammetta abaana ba Zakayo Nadduli bakolawo liizi ey'emyaka 99 kuba 1929 yaggwako 99 kiggwako 1928 yakwe 2028 228 liizi ya metalo eggwako. So obalaba abasajja bano nga bakuba endongo bano nga ogambye twali bali nga ayagalikika. Akati nze Kibijjigiri Sebbaale be bavubuka be nasooka okulaba mu Matende. Era Kibijjigiri si musajja mukulu babe baali abavubuka b'Amatende babanga ne mukama waffe Sebatta mu mwaka ndozalinira bulingizi myaka 73 so 52 simanyi bizaale naye laba abantu emyaka gibanyiza bakati gundi yabasinga bonna obukulu Mwami Dani Nsusera Segamwenge Dani 47 Dani 49 Segamwenge 47 omulangira ye 47 nakyo bulaba nti bonna ku myaka 21 bonna yali abategeera
Ntaga mu 8 n'aba recording e Kenya. Yabatwalira tape zaabwe bonna ziricording e Kenya. Ngono muyimbi wawa n'ababbo owa Bitamira. Bate. Bate waliwo Sebatewo yasooka okukola. Material imayi yasookawo okukolawo Sebata n'addawo n'atuuka akola mu Kizito Bakery ey'emigaati. Eyo embeera ndowooza ogiwulidde omusajja abadde akugoberera. Tebano mbagoberera nnyo. Alaba amanyi n'obuvubuka bwange. Kano osooka musanga ku kivvulu ki? Kuba saakaasi mupya. Sooka mulaba mu kivvulu. Twaliwo obulenzi. Agawo Mogose? Ndowooza agawo Mogose. Olonga mugawo Mogose gwe olina luyimba ki? Nalina friendly match. Friendly match? Naki? Naye nga nakulaba nnyo na luno era lwe nkugamba omwamalaaya abamuseegu. Egyo gwali myaka egy'enkumi. Kati ate 2-3. Bwengula tape, bwengula deeke. Mu tape ze nasooka ogula zino eza deeke eza video. Omulirwano. Omulirwano gwanyumira nnyo. Kati ate n'ozanyisa omusajja asinga okubanga bw'aba yoyo gwe ndowooza si Kayemba Edward. Omuyaye Ganja. Kyogamba yeyeegaya bw'ati. Oyo omusiraamu yakuba enduulu. Oyo Muyaye Ganja lwaki nalowooza nti Kayemba? Yajjayo karakita eri eya Kayemba. Wakayemba baali bakava mu matendo. Kuba wano teriyo munnakatemba. Ng'ogyeko Moses Katende. Bayi Munnayuganda yasooka ofuna diguli mu Katemba. Yajjanya bulungi. Ate nga yabitabo. Ye Munnayuganda yasooka ofuna diguli mu Katemba. Ekyo kiri kuliko. Era ne boogende Makerere. Nga bw'olaba John Chrysostom Kiwanuka ye Munnayuganda yasooka ofuna diguli mu busomesa. Mu Uganda yonna. Justine Namboze Munnayuganda omukazi yasooka ofuna diguli y'okuba omukyala dokita. Namboze. Elizabeth Sibagaya ye Munnayuganda omukyala yasooka ofuna diguli y'abalooya. Mukalazi ye Munnayuganda yasooka ofuna diguli y'abasaveya. Oyo ye Magana. Owekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma ye Munnayuganda yasooka ofuna diguli ya Maketia. Kaya Kavuma? Sebaana Kizito ye Munnayuganda ate yasooka ne mu Africa yonna ofuna diguli ya accountant. Era ky'obulaba bwe yafuluma mu 1958 ng'alina emyaka 23 yafuna emirimu 6. Kati abakuwa benzi n'omusaala National Insurance Corporation n'ewangula omusaala. Kyeyavanga abeera director wa Shiko. Era mu 83 n'akola Shiko nga bali mu Mwami Kiwanuka. Era ye Munnayuganda yasooka okukola Kiwanuka ono gwe balangiridde nti tuki tasobola gundi yani Kiwanuka ani nti tategeera. Naye anti ekyo babadde bakikozesa luli amanyi n'abantu mbadde nze simanyi lwaki Uganda erimu abayivu bangi naye nga tebamanyi. Mu constitution ya Uganda nakyo kyavuddemu. Tekyali muntu atategeera. N'oyo gwe tuliyisa nga tategeera aba ategeera by'ategeera. Mu constitution ya Uganda tokyalina muntu gwoga nti tategeera. Okuleka ng'akoze bino. Oteeka ebyayi waatudde. Kikimu kinene. Okugwa eddalu. N'akola ebimufuulira ddala omulalu naye gwe toteebereza buteebereza. Nti oli. Si ddala eryogereko. Alina obba n'ebikola ebikwatwako Article 12 katundu bba. Ye yokka yali efuula Munnayuganda nti bw'aweza emyaka 75 aba tategeera teyeesalirawo takola ndagaano. Baakijjawo n'ow'ekikumi ategeera bulungi. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Era abantu nze simanyi lwaki mu Uganda abantu buli kintu bakikolanga kikwate. Mu Uganda teri mwana ng'aweza emyaka 21 agaana kitaawe kutunda maka. Taliyo. Takikirizibwa. Mu Uganda omuntu ng'aweza emyaka 21 kitaawe atunda amaka. Teriyo mu mateeka gonna osobola muvunaanira. Lwaki otunda wano? Lwaki otunda wano? Wantu waffe. Wawe wabeera ewammwe nga kitaawo wali wa kitaawe. Mwe nsikirano. Bw'obanga wano wooli wali wa jjajja nina eddembe okugaana. Oŋŋaana olw'omusaayi gw'olina ku jjajjaawo n'okulowooza nti kitaawo waatunda si wawe n'obanga munnayuganda yenna asobola okulwanyisa omuntu okutunda ekitali kikye. Naye bino byegendereze. Singa kitaawe addayo obuwandiike toli mwana we nga kitaawe yamuwa atundawo era mu tteeka tebaggaana. Bino njagala ebintu bitegeerekeke bye njogera buli omu andaba. Mu constitution ya Uganda teriyo tteeka lifuula bintu bya nnyinimu kuba by'abaana nga baweza emyaka 20. Nina embozi nagirabye ndoza kubukeddo. Abaana abawala n'abalenzi balwanaganye. Bagamba abalenzi bagamba taata ali mu kutunda ekibanja akikola ki? Akimalawo. Bo ekibanja bali bakikozesa okutimirako. Nga baani? Ekyo kyennyini bw'osooka okubavunaana okwonoona ettaka lyo okukolyawo by'otoobawa. Ng'ate gwanzaala muzeeyi magala naawe. Obuzaale bw'omuntu bukoma ddi? Ku myaka 20 ate onemba waani? Yakunga nti buli gw'ogenda okwana neebuuzaako nga nze kitaawe akulinako obuyinza. Oba bw'ofunyisa olubuto onkubisa simu. Ebyo birala. Naye nsigala ndi mwana. Byenkubuuza mu kkooti. Byenkubuuza. Nga bw'omanyi ebinkwatako leero nakwanyaani, leero nalidde ki? Wakula nvaako. Ate nno kambabuulire mu constitution ya Uganda. Bw'obeera n'omwana n'amala 6 otunda ekibanja n'otambula n'ogenda. Aba muyivu. Asobola okufuna ebyokukola byonna. Era kasita omwana agamba nti wa myaka 18 eby'emyaka 21 tetubirinda. Kasita aba n'ebbaluwa y'S6 n'ogiraga kooti nti yiino. Kati ate kana akatata ntemeraako ebyanyize ngende. Gwe ngaani sebo? Nze ng'omwana wo. Munnange taata lwaba kitaawo ng'alina okuwa ebintu administrator yakubayita mwenna n'abagabanya eby'omufu. Teri tteeka liragira mulamu gaba bibye. Era ng'osinzira mu article ki? Taata tuwe tugabire. Mwe nga baani? Fa abaana bo. Nati mu constitution ya Uganda temuliimu tteeka liragira kuwa mwana. Ng'oli mulamu. Otteeka liragira kukuza mwana. Manyi bino ebintu tubyogere ng'abaasoma. Abantu batulaba ate nga bategeera. Wow. Bino ebintu njala tubitegeera. Teri mu constitution ya Uganda. Omanyi Uganda efugibwa ku mateeka. Wow. Era eno si military government. Teriyo tteeka mu Uganda likaka muntu kuba mwana we. Etteeka erikaka omuntu lirya kukuza mwana. Omwana omuleese mu nsi mulabirire. Ekituufu kyekyo otuuka ku myaka 18
bwasukka 18 abatakyali wange obuvunanyizibwa mbambujjeeko aba muntu mukulu akkizibwa n'okubeera pulezidenti w'eggwanga bw'oyagala oweesibeko kale tulina kano kale tekiri mu mateeka ne waliwo ekyo kale eky'obuntu taata oli mu kwemalako ettaka omala otumaleko emirembe kaakati ak'obuntu muba mukataddewo malawo ettaka mwali mundabiridde nze natundako ebibanja 2 n'embiri ennyama singa nalina baana bangu ya nnyama nali ntunda ebibanja n'ebirya ennyama nebimulabirira wabitunda otya wabitunda mu sente mmeka ekyasooka nakitunda miliyoni 9 sibyo si byadda nnyo bitwogerako mbitundu obwavu nakati ndi mwavu naye obwakafungulanga tebunumye nnyo 28 kati okwala nga otunda ettaka miliyoni 8 nenziwa jamada ow'ennyama n'omugazi no zakulya nyama guno omwaka nezigwayo nga twakali emyezi oba gyali musanvu ntunda ekirala lwaki wasuubulanga nte ate lwaki nsuubula ente basimanyi bwe batema oyo byamaada nga nawe obeekalazi wakwata miliyoni 8 n'oziwa jamaada nga tojje kwadde n'10 saagulako wadde peesa ly'essaati katonga jamaada kwa kilo mmeka buli lunaku 2 3 twalyanga 3 ffe ndi enjoki emu n'enfumba 2 kuba n'abaana baali bato kati nze ngamba jamaada nti omulimu guno gwaffe guno ngutaddemu obukadde 8 ate guba gwaffe naani naye okirowoozaako nti okutali kapita abukadde 8 omuwadde jamaada andi naye yali ampadde ekyokulya ati akuwa magoba ati bwe tunaatandika ebyo naffe tubawa content mutuwaki era singa tutandika bateekayo eyo fitina ne tutandika bateekayo eyo fitina tugundi afuna mu kino kyewabula bamuloga abantu abakola bye mutalina kukola nze ngenda kugula guno omuzindaalo naye gwa bbeeyi nnyo nti sigugula osobola nze nyinza okugamba olunaku nfuna abantu 10 oba 2 oba 10 abaŋŋamba ntandika omukutu ogwange nti tukulye tukufunamu ssente ne mbabuulira ne byonna sijja bikola nina ofunayo obufunye emikisa egyabo bempa content ku bwereere ne bo nannyumyako bino ebintu bye mulina si bya bbeeyi naye tubibalekeranga abavubuka abeezimba noluga nti era kyewakola jamaada jamaada musinga obukulu lwaki muwalana ku nte naye ntulajja kugamba naye miliyoni 8 singa ogenze mu banka balwadde ozzayo miliyoni nga 15 awo kakati nze kamba bwange ebigambo bino nze mu bulamu bwange nabika sina nagwe mpalana nga Yesu yampalanye ne bagamba owalana nnyo bw'osalawo okuwalana kirumira muwalana temunebwe empalana ate empalanira nsonga ate nze n'okwagala njagala nnyo kirumira omuwalana okumanya mwalana amundaze nti oyo muwalana omubuuza simubuuza ate noweemunye musajja asinga kuno okubanga yategekera obukadde bwe ayambala bulungi alya bulungi kale bwe musinkana tewali ate tetusisinkana yali abeera ku gaali na boda nze mbeera mu mmotoka pozi ki ekibaawula ku byambonyabonya nnyo mu buto bya buto nno ate si ebituuka n'eno bya buto kale lwaki mubireka nze sisobola bireka nze gwe yabikola kaakati ki kyentegeeza nze nina ebintu bye mmanyi nti sandi bikoze leka nkuwa ekyokulabirako abaana bange bamanyi okugenda ne bazannyamu baliyo gye bazannyira mu musenyu baliyo okuzannya eyo ku biiki naye akati nze emyaka gyankola ki gyampitako n'omwana we tayinza kujja naŋŋamba ne simuwa sente genda eyo mu musenyu nze eri ebintu bye mmanyi mu bulamu bwange nga nandibadde sibyagala nnyo biyingi nakumimanya lwaki weebiri nze owekyokulaba nze singa bannaddiini tebayingirira nze byenzikiriza nze nandibadde sina nnyo lwaki nyingirira eddiini y'omuntu teyingiridde byange nze eri ebintu bye mmanyi nga mmanyi omuntu alina kufuna mu nze naye abeewo nga nange bensobola okufuna mu mulala nembaawo so kyabulamu nti si kyetteeka nti buli kibaawo olina kifunamu nze si buli ekyemmanye mu nkibuukire eri ebintu ebitandya nakundya era nze omuntu nze Simon ojja mu helicopter ne bankakasa wabiguze mu content wange osiima busiimi era nze siinaayo nambeera
eyinza kunkyusa nti lwaki kubanga buli muntu Katonda yamuwa omukisa gwe. Nalabako yagenda n'ejjambiya mu kibira n'adda n'effuso. Waliwo yagenda n'effuso mu kibira n'adda n'ajjambiya nga ffuso eweddewo. Abantu bakola mu mawulire batuuse kufa nga tebaguze ku pikipiki mpya okujjako eya kampuni. Nze abantu basiika embere, nze nasiika embere nenzikolamu eddwaliro lya miliyoni 37. Eddwaliro lya Namataba Medical Center oliryo nga lyange era nga nze director ne wekavaringibwa badokita abasinga okuba abalungi. Ng'omu ku bo mu Uganda eyasooka ofuna first class degree mu surgeonist. Mu Uganda yonna mu 98 Munnayuganda yasooka ofuna first degree mu surgeonist. First class degree nga yali covering. Nimbeera nalyo emyaka 9 nga gwe director. Nga nze director era founder. Akati nze eriyo ebintu mu bulamu bwange nga tebitereezaawo ne binkola ki ne binkaayanya na muntu. Sayima weebale kunoonya amagala. Nze nalondako ku kase okulonda emmwanyi ogyemu obuddugavu n'engula wano woolaba mbuzaako disimolo 3 okwera eka zino ziri disimolo 97. Omutwalo ogwo nze nafuna omutwalo gumu mu 14,800 ng'opakasiza mpakase ng'olonda kase. Nze kase nengulako wano omutwalo nenzimbako enju ya 2,000 nengulako ebyomunju bya 700 nendyako mu wooteri esinga ebbeeyi mu disitulikiti yonna White View mmere ya 10 ensi nekankana. Bakulaba ng'ofuluma nayimira ne ku mulyango banasooke bandabe essaawa 2 obuti bwali tebunnajja obw'omumanyi obuti bwakajja mu 9 tewaali buti busokola manyi wagogombolanga lumuli n'ovaayo nga lukusaza ate abazanyisa kati abantu twalonda nab'emmwanyi nga kati ate be baba bulembizi leero naye nga bafuna emitwalo 2 bafuna emitwalo 5 eyo ligimu tulinga abeeteesa. Ate ne mukama waffe n'atuyamba agenda nga tuwa sente za kwota buli lwa 6 kwota y'essente obanja akasanvu bakubaako 1,750 obanja kanaana bakubaako 2,000 ng'agamba tufune sente twezimbe mwami Dani Lutwama. Esente azibagwerumu era sobula nze nafuna omutwalo gumu mu 14,800 n'ogulako ploti nengulako wano omutwalo gumu nenzimbako awo enju 2,000 nengula ebyomunju bya 700 nesigaza 2,000 za capital n'owasa nenkola edduuka nze nakawasa pasiza 95. kaseera ako awe mabegaawo ng'oligita buligisi. Nali ate mu nnaku nnyo awo nze saakwana muwala nga ndi mulenzi. Buli kimu kati jjajja wange yali yakafa ennaku ekuluma n'ennaku nze ennaku ya jjajja wange ennumya nga ne bwe nfuna mukazi mulungi nga kale singa amulabyeko bwendi ekirungi singa paka lwenfiiriddwa omwana mu 222 ekiringa ekizibu ekibiseewo ennaku nekibikka ku kiri nga kino kinene nnyo. Nze munnaye jjajja wange bukyafa wayise emyaka 34 ne sina lunaku lwe simujjukira sina lunaku lwe simwogerako. Yali byonnaawo munsi muno. Akati nze bwe nalabanga omuwala agenda kulya empuuta yange ate ne jjajja tagiridde yafa nga neekuba. Oyo yemagala mwagala nnyo. Kali ki kyentegeeza nti buli muntu bw'aba n'omukisa mu kintu ffe twalonda kase ne tubeera bino bye tuli. Nasiika emberenge nenkola eddwaliro nzimba amaka g'amategula. Okitaba nti emberenge zezazimba amategula bw'okiraba ennyo. Entulise popcorn kulikayo taata ne kulikayo maama tugave popcorn nga nzitunda ne mu supermarket. Nga ffe tusiika emberenge za miliyoni 4 olunaku. Nina obuuma 6 nina abakozi 12
n'omugabo asena nasiba nabazitambuza 8 na pikipiki nenkola eddwaliro Namataba Medical Center nenzimba amakaago akamaka nagazimba nina emyaka 35 jali 34 35 nenzima 5 nokola ki nenzima 5 yasooka njiraba ku social media naye bwe ntuuse wano omutima ogulina era nze mmanyi mu Uganda ndabyeko ku bantu abakoze ebintu naye ate eno yakalina ejja okubanga mu Uganda yesoose okuba entaana ya kalina naye nga si yesinga ebbayi omukama wa Bunyoro gafa Busa Solomon nsi ye Solomon azaala ono aliko gafa mu 9 entaana yo gikola finishing amala milioni 28 mu 9 taxi kamunye empya yali egula milioni 2.8 ati yamalibwawo kawundo taxi 10 kakali eno gw'onoogimala oba abaliddawo baligimala nze sina gwendekera kintu akimmalire entaana eyo giraba nenfa kati ekomaawo teri mufayina ssente era bakuziikamu banziikamu nekomaawo ne baleeta ekisaanikira sidagira nti ekomaawo naye buli mufunze mwendaba buli yafa eyali omugagga kati ate bamubalanga mwavu bambalanga omwavu banga waddawo abalala mukke ebbanga lyakafiira kimwogerako bubi babanga n'abaana be kati bakayana n'abantu ku ssente ze yayina bw'aba tokyawulirayo famire ya mukalazi owa technical service nti yiyo yeeyagala bw'oba tokyalabayo famire ya Andrew Kasagga Zimwe bw'obanga mu tawuni mu bantu abakyakala bano nno saa boogerako nnyo kuba simanyi nnyo kye bali bayinza okuba gye bali nga bagagga naye kwega mu bantu be tusoosowaza mu bagagga tetuboogerako banenza bantegeere bulungi siboogerako nti bajje beemulisa ne wali abantu nga tebeemulisa era nga tuboogerako ng'abaana b'abagagga kati akwewane ewaffe tulina famire y'akasoma bukyafa wayise emyaka 28 yafa ku Christmas ya 97 naye nakati twogera ku baana b'omugagga kasoma nakati twogera ku baana b'omugagga kimaliridde nakati kimalidde ye yafa 95 yakola ki linnya olugenda nga litambula lituuke nakakati baleka ssente nnyingi ate ndowooza ne bataleka mabanja mangi oba ne bebalekera bakwata bulungi bye babalekera olaba n'ebyaffe bye tukola bye tulema okukwata obulungi be balekera ate bakwata batya be bataakola obulungi kiki kati kyogamba ekiviirako ono bamwogereko ono nedda nange kyesimanyi kubanga waliwo famire ya Yofesi Walusimya Mpanga yali mugagga wa 2 mu Uganda mu 72 wa 2 twandooza Paulo Neri Kavuma ye yali asinga Yofesi Walusimya Mpanga naddako anyawo yaddako kuba Kurane Makaya yali wakuna bali ludda wa bali Magombe mwamba famire za yakaya weri yebadde ezaala kaki Kigonya kati oli ali wali emmengo alina amafuta era ekigambo kati kitegeeza kaya Kigonya kaya ye kitaawe nekigonya ye yabusika kati afudde mu covid ye Kigonya owa kati njimanyi nakyalayo mumanyi kati bo otegeera nti ekituufu baali bagagga baziika osaidi y'ekyaggwe balina ebijja biri ku kkubo birungi nnyo otegeera nti kati kaya oyo mu 1964 yalina ente 7,000 mu lukoola wa ng'alina square miles ettaka 5.2 square miles 5.2 yiika emu wano square mile erimu yiika omuntu asinga ettaka eringi mu Buganda ne mu Uganda yonna Kabaka Mutebi famire eddako okuba n'ettaka eringi ennyo yali ya Sapolo Kaggwa famire eddako ya Zaaka yonna dduli oli kwogambye famire eddako ya Ezekiel Mugambe yazaala Senseko w'ofunira ebingi kulubya
azaala Sserwano Kampala mukadde Kulubya. Anti kakati mwe twogera sense kumugamba twogera Sserwano Kulubya mubigatta. Togamba wano enguluko ku Kampala mukadde. Kati bwe buwalaba afudde nga 18 ogw'omunaana 2019. Ye Sserwano Kulubya omwana wa Senseko Kulubya. Eyali meeya. Eyali meeya okuva mu 1962 n'afa nga 22 ogw'omusanvu 1969. Yali azaalibwa Ezekiel Mugambe. Era oyo Senseko Kulubya bamuzaala 8 ogw'omunaana 1891. Ba Daudi Chwane bamuzaala oli bamuzaala ku Baraza. Daudi Chwane bamuzaala ku Lwamuka 96. Kati ate Ezekiel Mugambe n'afa nga 11 ogw'okubiri 1933. Yazaala Senseko Kulubya. Oyo yali omuwanika wa Buganda. Kuva 1929 okutuuka 1945. Mwe batta Martin Luther Nsibirwa. Kabinenti eyo yonna yavaawo. Ne baleeta Ernest Kawalya Kaggwa. N'atufugaana mu 55. Ernest Kawalya Kaggwa n'avaawo. Ernest Kaggwa bamuzaala 1898. N'afa ndowooza nga 7 ogw'okubiri 1965. Bwe yava ku bwaka Katikkiro yava ku 1905. awangaalako. Paulo Neri Kavuma n'ajja. N'afuga 1955. Ne baleeta Mikaili Kavuma. Mikaili Kintu. Bali Mikaili Kintu bamuzaala 1905. N'afa 1978. Yafiira ku myaka 73. Bamuzaala 1905. N'afa ku 1978. Kati oyo bw'avaako ne wajja Katikkiro akyasinze okulya obwa Katikkiro nga muto. Joash Mayanja Nkanji. Yalina emyaka 31. Naye Katikkiro wa Buganda yasooka okulya obwa Katikkiro nga talina mukazi. Ate n'abubeerako Kabaka bafuna obuzibu n'asigaza Ddamula. Paka mu 1994. Ne babukwa Ddamula n'agikwasa Oweekitiibwa Jebbi Gundi. Mulwanya Mulisi Mwogerere. Paka 3 mu Desemba 2005. Simwogerere n'akwasa ML Sendawula n'akwasa Muliika. Muliika n'akwasa Jebbi Walusimbi. Jebbi Walusimbi n'akwasa Charles Peter Mayiga. Obitegedde ebintu ebyo. Ono nkuluze ennamba terekero. Kale kakali n'ekyatu. Nkuluze bansawo ya Kabaka. Mulekerawo gyogerako ng'ekintu ekyokusaaga. Y'ensawo ya Kabaka si terekero. Erya Kabaka. Erya Kabaka. Era omuntu yenna eyalyanga obwa Katikkiro sookanga kuba Katikkiro wa Nkuluze oba omuwanika w'Enkuluze. Era bw'otuula Bakatikkiro bonna tutuuka ku Saapulo Kaggwa bonna baaliko abawanika b'Enkuluze. Kubanga y'ensawo. Akati ate Daudi Chwa bonna be yawa obwa Katikkiro abasinga baasooka kuba b'amasaza. Paulo Kavuma yali Ssekiboobo. Ono gundi ono Samuel Mukasa Muganza awongerwa nedda. Ono ataasomera ddala Mikaili Kintu. Yasooka kuba naye wasaza. Ate nedda ab'amasaza nga babatambuza. Paulo Kavuma oyo yaliko ne Mukwenda n'abeerako ne Kimbugwe. Ebululi. Twanyumizza n'otolanga Kivulu. Tibijigira ine Kivulu. Waddago. Nakulokutano ngenda bwa nakulokutano. Gwokutano n'olujja. Nakusomeza 27. Ali ku Papa's Sport. Wale Makindye. Makindye. Wow. Nno nesunga nnyo onazango berero okuva mu buvubuka nga mulabe wali ku table maaso. Era ngenda kujja. Bakasa. Kubanga omusajja ngambye ebintu bibiri ebigenda okundeeta ku Papa's Sport waliwo omu ku bantu mu nsi bensinga okwegomba. Munange Minsati Ssemakula ye muntu ow'okubiri mu nsi. Omuntu gwensinga okwegomba mu nsi bamutazi wa Godfrey. Yaluwo oyo gwe abeera Luweero.
bw'oweta bw'oti ziwa omwegomba koki ziwa omusajja musuubuzi neziwa ayina embeera mu bulamu bwange nsinga okwegomba buli kintu ye akirabanga bwe kiba n'akireka ne kiyita tagwa na kintu musajja mugagga mulungi naye abaana b'abawala oba bapiigana musimanyi nafumbiddwa biki simanyi saageze ku ssomero bakazi be bagenda ne bayomba yeye nedda yabeera kati nze negomba embeera za mwamizi we ate naye yasoma mwamizi we yasomako n'abaana be yabaweerera nti nenzaako nensakisemakula ebintu byonna wadde yali luli muvubuka nga bikwata bya ssajja kikulu nze ne bulamu bwange singa tekyali kinze nali saagala nnyo muntu kuba nantalo nze saagala bulamu bwa ntalo naye ng'ate bw'olugwamu olutalo olusobola nze nwana olutalo nduwangula oli mulwanyi era nina mulwana wange wali yanzigulako empala nemugana ekakasa tuwalagane titugenda kuwalagana nemuwalagira nalowooza ye n'atuuka okukoowa empalana ate nengipikiira nakati twewalana yafiiriddwa ne mukazi we bamutemeetemeera saaziisa tebalirowooza nti naawe birimu andi era ye gwe bakutte ndi yamutemye yamugoba mu kibanja akitunde n'agaana basengukire bakuviire mulala eyo kati nze empalana omuntu bwanzigulako empalana kati ndwawo omuntu mutandika ne musonyiwa naye bwe ndaba nga kyetaagisa kuwalana munywanyi mpalana omanyi omuntu wawalana n'annyikira mu mpalana yenze zesiwalanako katono nze era bwe ŋŋamba kati gwowalana bwaga nti biggwe oba watandika byaki tunaabeera ku ekyo wali abantu naabeetaaga okuwalana ng'akutandiseeko empalana awatali nsonga naye bwajja neyeetonda naga nti owa nzudde wano oli yatandika kumpalanira ntaana eyo nti lwaki ogizimba wano wega yayogera bingi nina ndaba entaana eyo temanyi nakumanya nti ntaana yo era temanyi nti eri awo era ffe tumanyi nti ekola eri awo naye abantu bo tebagitya okwera oyo naye taba wange lwaga abadde ayitawo obuyisi togitidde anti toyinza kumanya nti ntaana olowooza ki ekiri awo simanyi ndaba lwabamu n'ekintu kyonna ekyebbeeyi ne bwe kiba kibi mulabanga ekirungi ekintu kiri bukalina waggulu ekisaanikira kati ate eri mu kompaawundi ennungi ali mukwano gwanjanga nti ose byute ya kompaawundi eno ne mugamu n'ebyonna byange naye tebisinga nze lwaki tewateeka emmanju amalaalo ge gabeera emmanju bino kino kijja badde ekijja kiba kyabakungu ekijja kyonna kiva mu nnyinimu okufa ne bamuziika mu luggya kyekijjabadde olugja lwe ne lubeera kijja abadde abaana be babeera bamulekwa ebyobugagga bye gibeera myandu asigula agikuma n'abeera namwandu langa ekivvulu nga 27 olunaku lwa 5 ekifo Papazi Sport emakindye njagaliza buli omu okuba omulamu asobole n'okufuna akasente atajje bw'oba nga ddala ompagira jangu ompagira obutali bukuusa ku mulundi guno emitwalo 2, 5 n'akakadde baganda bange mbayita bannyinaze bakulu bange n'abaana mujje mundage nti kyenkoleredde ensi nange ntaddeko ettaffaali ku nsi yange munsiime nga nkyali mulamu mukulu magala ngambye yandabako nga nkyalina muvubuka kakati mwonna abandabye leero mujje munsiime n'olwaleero ate olaba yandaba mu buvubuka naye agambye nti kaŋŋende ndaba ono bw'amaliriza neeyanzizza temunnajja neeyanzeege bane mujje muwagire kibijjigiri Kajubi Godfrey ku Lwokutaano olujja nga 27 ddala Papazi Sport mujje mumubeererewo abantu bano tubasiime osinga ate bagamba bayimba nga be mugamba nti bayimba ate baafa era nze kyebola banina wano mukwano gwange bamwita Lubega George William
nina gye ngenzeeyo ne sparkinga nenjokya kilo 2 ez'ennyama nga nendidde ku mukoddomi wange ennyama muyitamuko bwento byalwale nengula kilo 2 nenzireeta era oya bwe mujji abo basoose sokoleke obadde olina gy'ova emmotoka wengisanze parking n'oyokerayo ennyama kilo 2 obadde olya nenzijukira Lubega mukwano gwo nengula kilo 5 zofumba 3 n'ebbiri zo zemugenda namwe okulyako n'ebbiri zetwokeza wali wa kati sofa bukyanga bwakedde yakagula kilo 7 kakati gyamaada kyeyavaamu esente ono mukulu ennyama tasaaga nze nina esowaani eyange mujja giraba tebeeramu nnyama yeetooloola kyeki anti nga supu ye mungi nekigira kiti mu sowaani esirya nnyama yeetooloola n'okoze eno nedde eno gwega ejjulamu tugenda mu restaurant saba emmere nze mugala bamuleetera ennyama eswani yasooka kanyama nga kakola ki akalya tannasaba tannakwata kuki ku mmere agamba omuwala ndeeta actually yasaba ennyama n'asabirako n'enkoko kati nze bwabimala oba n'alya n'agamba ennyama eno ng'ensigaddemu nti ayo ennyama enjereyo kutali mmere n'ayita omuwala era n'amuwa essowaani y'ennyama yekiyimagala nze munnange nno nga sikulimba ekituufu gy'amazima nze mpomera ennyama baga nti erwaza bweyitirivu erwaza abantu abasooka ogirya kati ffe tugiridde bukulu era aliwo omusawo yaŋŋamba bw'olyanga ennyama oliirangako ne greens ne muganze nakula tulya doodo nakati omunsi okundu kinyolwa buli butiko obwameranga mu buddo bindi muno ati ennyama bikola mix nabirya advance naye ogiridde ebbanga myaka 3 syagiridde nnyo nagitandika 22 ogwokubiri 95 era ebbanga kati dde ebikadde tokyabibala ebikyalimu byalagaba emidoddo guli waliwo ne yaŋŋamba atunda eddala lya duwaming si bwekoza mu lubuto biwuka omuza lwaddugadde ki nze ali anaabye mu ngalo bale tugende twagire kibijjigiri ku Papa's Sport ensonga kinamuleese wano nga Magala ayagala nnyo kibijjigiri aye nga ne kibijjigiri ayagala nnyo Magala ne ŋŋamba nti kamuleete wano banyumyemu ate nga mutimanye ekivu kya kibijjigiri luli namukyaza emboozi ye mwagiraba naye saagala munyumire bunyumirwa njagala mugende mukole ki tumalirize bannaye tuwagire nze Magala njagala kutwebaza okukwana omukwano n'ogukuuma kintu kyanjawulo nnyo era nze mu bayimbi bonna yali akozeeyo ekinyiizo kimu nanyiiza ate nga ye muyimbi gwe nali nsinga okwagala yali akwata kyakubiri kuba nze nali nsinga kwagala eri Wamala mu bayimbi bonna mu Uganda nanzizaako Basudde naye Basudde yali yagaana okutegeera obuwagizi bw'abantu n'omukwano gwe bamwinamu ng'alwanira ebifaananyi nga okumukuba ebifaananyi Basudde yali alwana nti ate mwe muzze ng'ekyo mwabitegeera nti guli kuba mukwano wayagala okugabanako naawe mu bifaananyi gwanze nalako Basudde nga ajjamu firimu y'omuntu ahuba bamukuba ekifaananyi era tayagala mukuba ebifaananyi nga n'eŋŋumi agikuba gwe gwali omulembe nsi gwe gwali omulembe kati nze ntandise okulaba abayimbi nga baataano kuba ku olwo nalina siringi 5 naye nze nali nagaana asingira abayimbi nga siguze byennyanja ate bye byali bikuwoomera nnyo obudde obwo bye byali bisoboka nga bigula siringi 3 buba obwennyanja 5 kati onoogenda n'okuba endongo nga esowaani ntuufu olya madda byendya nga ŋŋenda nendya nga nkomyewo ali okuyingira kwali kwa 5 nengulako ebyennyanja bya 3 ku siteegi ne sente ku mulyango bazigaana nendaba omuvuka bamutawire nansitula nansuula mu kiyi yeso gye nasooka okulaba
Wabbanzibe. Ati awo wonna zenzize ndaba nze ndabye emizannyo era nze Matende erabika yekwata ekifo ekyokusatu okubanga njirabye emirundi mingi nakagiraba emirundi 31 banze nalaba nnyo basudde nnyo bulwaje Luweero sinalabanga basudde weewunye nno basudde ayinza okujja okuyimba nabula pikipiki DF 138 sigamba nti agenza okuyimba kyengamba namulabako ne ku pikipiki nga nsobola ogivuga ne musanga emitiyano nga bw'oba oyagadde kubusobozi wali olina naga nnyo basudde kati nekimunjagaza kubanga oluyimba olw'ebika nga bayimba nnyo ku Lugave Emmamba bayimbanga Olugave n'Emmamba Ekkobe ne balimba n'Effumbe ali bayina naye ng'era kwali kakodyo katusolozaamu ssente zonna ze tubawa nga bagandi ani asinga muwanike zire erimu n'eriiso mu kika ky'Olugave bateekawo baziyingiza mu kateni manju bagenze zibala kati nendaba nnyo eri Wamala Big 5 nenda ate ye bawe Wamala samulaba mirundi mingi namulaba emirundi 9 eri Wamala ninge kubiranga nnyo mu bibuga nga nayo olumbayo agendangayo twalyako bye twalya era mate yakubanga bwalo wano yajjawo nga 13 ogwokuna 2 ena nedda 9 kuba afa 22 ogw'omunaana 2 ena Wamala batandika omubika 2 gumu nebamubika bikaawo naye nga yakuba oluyimba ani yali amanyinze ndidde engulu gwe baabikako ate naalukuba 9 nedda yakubanga Emilina ow'ensambya 63 kuba Emilina yoyo muwala omukulu Emilina yali muzaalisa Emilina balina oluganda n'omukyali yazimba Nkokonjero omusista Maza Kevin kati Emilina ensambya Maza Kevin bwazimba nsambya 1906 n'agenda n'azimba Nkokonjero 1923 n'afa 1905 Desemba 1957 nebamuza 58 yafiira waabwe Italy nebamuza nebamuziikayo kati Emilina yali omusista leeta wano emmeeza Emilina era tuli mu kumaliriza waba Emilina ono n'Emilina ey'ensambya emmeeza ezaffe za kyalo ate ekyalo n'ekibuga kyekyanjawulo kati tegisanga mu maka bwe gati nga gali Kampala amazima eri ebeera yaki olw'okubikkako abantu b'e Kampala ne b'omusanga mu muzigo abana ebintu birungi ati nze kankubuulire mu Uganda nze muntu alina ennyumba ennungi nga terimu bintu bya bbeeyi lwaki akikola mu bugenderevu mu nju ekisingamu ebbeeyi kyeninamu eno entebe nagigula $55,000 entebe eno nga eri seeti eno mmeeza kati eri seeti bweti alinagula eno entebe n'emmeeza $5,000 era mu nju omwo kyemmanyi mu ddiiro nga bwe ogamba eddiiro kino kyekisingamu ebbeeyi nina TV nagiteeka wali ku lubalaza ebweru tubagirabira mu nju teyingira kati abantu bennina bendabirya abamaata baaki baba bangi olumu ezo zonna enju ezo bajja ne wali oba amawulire baki balabira awo kakati ate eddiiro lyange lyerino nalizimba kujjukira taata wange Stefano Kalyowa buli ssaawa 7 twamutwaliranga emmere mukati bwe kati kati okumujjukira nasimba kati kano mu 2 nkateekako emiti negigaana 27 bwentandika ozimba kompawundi eno nenjiwa enkokota ezo rawuli empagi eriko ensawo 4 mu ttaka etuzeeyo ne bbeesi mu fuuti 5 lwaki buli kyolaba wano ekiriwo bwenfa tewali asobola kukikola ahali kangu ekyokulabirako zino ziri ensawo 20 omwana apangisa azigulira empagi zakati kati enjagala okumanya zino empagi lwaki ozifuula ngumu nnyo
lwansonga nti singa zigwa teri mwana ajja kuva Kampala ng'ekimulese kuyimiriza kati katakyalimu atuulamu. Lwaki ogikola ko finishing n'etanywa? Ekyo kyennyini kye ngenda okukola. Ate tokolanga kintu n'ofundikira. Olekangawo abakukoppa bw'olaba bamaze bonna okukoppa ate n'okola ekyenjawulo. Wabula b'entaana eyo nasooka gizimba abantu bonna ne bakikoppa bakagwa ne basima n'enjiza kalina. Ate mbaba banaatera. Nze nasooka n'enzimba compound eno nga bw'ogiraba wano wonna okuva wano okozesa emmoloka 21 eza Dikowa. Emmoloka 21? Okuva wano okudde wali nenkola Maxpand. Alinganya nankoppa naye atuuke kubonaabonako. Kati ekyankoza wano emmoloka weewetera. Bw'eba etomedde ekintu jjukira ekkuba erijja ewange lyerino. Wow. Lyerino? Lyerino lidde wali olidde wali mu parking. Kati nali nkibaze omuntu bw'atomera okwo ye yennyini ebintu bye byonooneka. Ntegeeza waliwo Adikowa mungi awo. Wano kuva wano ogenda paka eri ku nju eri gye mupaakinze. Bonna Adikowa kati wano nengula Maxpand. Okajansi. Ne mu ttaka twasoma omukingi gwa fuuti 4. Nga njagala nankoppa akalubirirweko. Omanya abantu batwegezaamu nnyo. Bazimba n'enju ze bayita tebansooka. Lundi oyo tansooka ozimba enju eyakkala y'amabaati. Naye gwe bwe wali ozimba eyiyo wali ani ani gwe wali obugujja naye nti kanzimbe nga gumbeere nga wali mbugujja n'omwami yafa 9. Waliwo mutamwami Saalimu Busuulu abeera Kiwawu. Sitana kyogera. Kiwawu eri esingo? Busujju. Tumindeko famire ya mwami Saalimu Busuulu nabakyalira nako. Nembagamba kitammwe yanzimbye amaka g'amategula. Mwatuggalira ebweru ng'enkuba etonya. We wali awayimba obuyimba? We wali awayimba obuyimba ba? Nebasooka kuleeta amazzi abantu ne banaaba mu ngalo. Bana tweyanzeege. Mwami Magala katugabula ekijjulo kino. Ale tumusiiwe. Wesebeze n'akatebe tetulina mmeeza zisukka eno. Mubeere bulungi mweraba. Ebyaffe bya kyalo. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.